tuli kweza ensonga enkulu mu ggwanga zembere wammwe wakanga mwebuuzaako era nga mwagala okubeera nga muzimanya ate nga zino programs ziteekebwateekebwa olw'ensi yattu eno Uganda. Olunaku olwaleero DP Block bavuddeyo ebendo singa mpugo okujja nga president ngabiri muka. Leero nawe wanziziza mu katemba. Ate katemba kakati senga tuba tugenda mu misinde gya marathon. Ne bajja ne bakugamba marathon ono gobadola bako bakiprotichi bano baani ne bagamba nti empaka z'emisinde ez'ensi yonna zigenda okubaawo mu kibuga Kampala. Ekika ky'Embogo kitongoza Senta Musewanda jingo omuddusi omukulu mu misinde egyo. Ekyo tekisesa. Senta Musewanda jingo atasobola nagamba. Lindako. Ebbanga lyonna tuzenga tulaba nga bagamba nti president agenda kukuliramu okutambula okwekalakasa kwa enguzi. Tatambula n'amalako. Lwaki tebagamba nti agenda kudduka? Museveni oli yatambula nga bagamba nti ogenda kudduka osobola okudduka okuva wano na wali n'oggulawo. Kati gamba nti aba DP Block baleese omuntu waabwe okutuusa omukolo gwabwe. Kino kambuza ekintu kimu kisesa. Lwaki tekisesa? Senta Musewanda jinga agenda okudduka mpaka z'emisinde gy'ensi yonna. Ono omusajja w'emyaka 5 agenda okudduka mu mpaka z'emisinde. Ate ono gwe twogerako wa Uganda yokka si ensi yonna. Anti bwe tuba tuli ku level mpaka z'emisinde gy'ensi yonna bwe tuziteeka mu level ya Uganda egine gyaffe kati gye tusookamu. Wuliriza. Ogezaako kunyooma mpuuga. Njagala kulaga. Ogezaako kunyooma mpuuga. Ngenda kulaga. Bwe tudda mu misinde ne tugiteeka mu byobufuzi. Wane emisinde gisookerako gye bajja bakyamaani bwero kiwani. Ne tuddako ejja kansala bagenda kwero Kisiri ne bakyamaani baabwe. Ne tuddako ejja olwo gisuumuka. Ne tuddako ejja kansala bagenda ku district ne bakyamaani baabwe. Ne tuddako emisinde ejja MPs abagenda mu parliament. Ne tusembyayo emisinde egiri mu president wano mu Uganda gy'ensi yonna. Kakati okuddira omwana w'emyaka 2 muwala wange n'ongamba nti omu kubaddusa bagenda okudduka. Nseka. Oba muwala wange awugira wali mu kideba kyawe. Omanyi wafu tubira ku kidiba kya Dalenaza abaana gye bagenda okuwugira. N'omulaba nti Sewanda gye yatongoza muwala we agenda mu misinde. Emyaka si kyekikulu. Mpuga ine emyaka emeka. Asukka emyaka egitegese okulonda. Era gisimbawo omuntu kwa president n'obusaanyizo n'obuyigiriza abirina. Mu byobufuzi amazeemu bbanga ki? Emyaka giri 15. 15. Ate gye yaweereza teyali mu byabufuzi. Nkoba za Mbogo ki? Tebyali byabufuzi. Ekyo kibiina sebo. Kyabayizi abaganda abasomera kutendekere Makerere n'abasomera. Singa tubeeranga tukugambye nti gwe kiyamaani waakyo tukibala tutateba bukulembeze. Mwaka ki yali kiyamaani wanko nombuza soko nzijukizemu. Mbadde simanyi. Kiriwe ekiti. Sigamba nti yali kiyamaani wabula. Singa mu kibiina kya Nkoba za Mbogo tugamba nti gwe abakulembera abavubuka. Olumba nfuse munabyabufuzi. Oba tuli mukulembeze. Mbali munabyabufuzi. No oba tuli mukulembeze. Yawula. Omunabyabufuzi n'omukulembeze okukulembera n'okufuga byanjawulo. Kati kubuno budde akola ki? Jali afuga oba akulembera. Yalina obukulembeze takyayina. Lwaki takyayina? Yali leader opposition yetumugoba. Nadda yeeka. Ate kifo kyoba MP kyaliko. Fumbira apapala. Ate oba MP bwaliko. Ekyo tusibe ku sente naawe bwakiddako nja kuwakadde. Twogera ku byakakati si ku byakuddako. Nejo kuyita. Kasita kiddako nga nkuwadde nga nkuwaka kati kati agenda kujja kuba MP kati ajja kuba president. Anti amaze okulaba nti takyasobola kuddayo kati anoonya waawumulira adduke. Omanyi kankweko John Patrick ya mama Mbabazi yagenda ne yeewaga nnyo era n'atugamba nti ye yategerera Museveni era yafudde Museveni kyali kati agenda okulaba nga bamufunziza takyasobola kuddayo kinkizi n'awangula akalulu n'alyoka abuuka n'agenda kuba president n'awumulira. Temwagaana bagende mu kamyufu. Temwagana bagende mu kamyufu. Yali asuubira ki? Anedda kugwenga gweyogeza amazima. Bolalo wandese kunsesa. Ewe nyini amama Mbabazi byamukola. Yabikola bidandisali, yabikola Gilibert bali baseka Bukenya, yabikola Sekandi, n'ebyali babimukola. Omuggo gwotema Sekandi nasanyuka nyongo omwana ono Kaweesi omugenzi amukutte jeke. Oyo gundi ani amama Mbabazi. Amama Mbabazi yaluma n'ogwengulu okuyisa amweteka Public Order Management Bill. Era omusajja nilifuka Public Order Management Act omusajja gundi ono omulenzi Felix Andrew Kaweesa muteeka mu yamukwatira namusika jeke nga biri ebya strong man wakyaya kyabimanyi nese bwe yabeeranga awo nga musajja atambula yenna amema akaga njagala tuddeyo ku kyampuuga mpuuga okujja kuba president kiina buzibu ki? Ekisooka nze njagala kwebaza aba DP Block
twayogera ebigambo bingi nnyo nga Mpuuga bakamugoba ku leader of opposition. Era ntwogera ebigambo bingi nnyo nga tumaze okuzuula nti Mpuuga yafuna $5,000,000 olw'omulimu gwe yakola naye nga tannaba kugukola. Kubanga yafuna ssente service award ez'ekisanja eky'emyaka 2 n'ekitundu z'amazeeyo naye nga yakatandika okukola tannaba na kuweza mwaka ku mulimu ogwo. Ne tutandika okubuuza ebibuuzo abaali bazumuwadde baali mumwadde zaaki. Ne tutandika okuleeta ensonga zaffe baali bazumuwadde ku sekretariya Kyagulanyi baali bazumuwadde ku Suula ono baali bazumuwadde ku Suula. Kati bano baatuyambye bano baatuyambye buyambi okutuufuwaza ensonga zaffe. Ye Mpuuga yakkiriza nti yagenda kujja yenga omuntu. Munnange nze n'abantu abadde ne press conference olwaleero naye tannaba kunyega naye ffe tumulinze. Era ffe twawudde ate bali bagenda ne bakola endorsement bwe yali badde atugambira mu press conference y'olwaleero nti ye mu endorsement eyo ne bakola TDA ne bamuleeta era ne bamuwandiisa n'omuwandiisa ffe nga tulina mu budde waliwo Kizza Besigye baba bali awo nga tuva okwewandiisa be basooka okwewandiisa ne beeyagala ne bayisa obuvulu bwabwe ne batulaga nti bamaanyi baba bali awo enkeera nga Kizza Besigye ava okwewandiisa nga tuva Namboole tugende Nakivubo nga Kizza Besigye tumusitulidde mu ntebe ennene nnyo za facet nga n'obuzita abaana tebabuwulira ng'era balinganga abeetisse enkalu naye ng'ate waggulu kwaliko Kizza Besigye. Naye kati ki ekyatuukawo kuno kati mwamusitula bagenda anti twafuna owaffe ffe tulina kati owaffe tukooye okuwerekera abalala tumaze okuzuula nti ebizibu byaffe ng'Abaganda ng'abantu ba Buganda ng'Abannayuganda tetukoma kuba Baganda bokka ne Bannayuganda. Ekizibu ky'eggwanga lino kyakuba nti abaze bakulembera eggwanga lino si Bannayuganda. Bantu balina endowooza zaabwe endala nnyo. Omuntu yakulemberako eggwanga lino nga Munnayuganda yali Amini naye bw'atuuka okulwana okulemera mu buyinza ebintu n'abitta. Obote yatufuganganga ng'ajjukire ye Kenya gye yabeeranga mu Masamba ng'era ndowooza yeewaabwe. Kati Mwami Museveni atufuganga ajjukire eri gy'agamba nti ab'eŋŋanda z'abasinga obungi e Tanzania gye bava y'ensonga lwaki buli kyatukolako tekikola ki tekitereera akola bibye adde nadde eri. Kati ffe twagala kuleeta omuntu neze nsuubira Mpuuga owawano gwe tumanyi bajjajjabe ono Kyagulanyi Robert Center mu Mitembo bajjajjabe tubamanyi banyina tubamanyi kukodyabwe tumumanyi. Soko owulirize nze ndowooza Mpuuga okujja kuba president kyekiseera ekituufu baba bw'oba otunuulidde bonabona abali mu kujja kuba president oŋŋamba nti muyina owammwe ebiseera ebisinga omukulembeze bw'abajja abeera n'abaamuteekateeka omukulembeze wammwe gwe mugamba omutuufu waliwo abaamuteekateeka alina olukiiko olwamuteekateeka njagala tuddeyo emabega baani abaamuteekateeka waliwo be tuyita abasajja 27 abaali mu nsigo be baamuteekateeka oba ye yabatwala. Museveni ajja atya okusisinkana President Nyerere ng'agenze Tanzania mu yakola kyo musinkana buwaŋŋanguse yakola kyo musinkana baagendeyo ne beegatta basisinkane nga baagala kujjako Amini. Anti ŋŋamba olowooza yayita mu magezi ky'okuba ng'atuuka ku Nyerere. Kati Kyagulanyi yabadde ludda w'ennaku zino abadde bweru ebya Kyagulanyi lwaki tobirabaawo n'obaamu oluyeroyero lwakuba essaati yo sigitegeera bulungi kakati oli agambye nti kirekawa Bobby n'Empuuga ffe tugamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Aba DP block bwe baabadde bakola conference yaabwe beewaanye ne bagamba nti bo be baleeta Kyagulanyi naye abayiyeeyo ne bamutwala ne tubagamba babigambe baana bato ffe abakulu ababaddewo Kyagulanyi yagenda okujja okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament nga DP block tennatandika. Era bwe baali batongoza DP block wali ku City House e Kampala Kyagulanyi yajja nga mubaka wa Parliament ne baleka batongoza DP block. Kyagulanyi bwe yali yeesimbawo mubaka wa Parliament yajja n'akantu ke nga akakopye wa Julius Malema akakofiira akamyufu ne kale myufu People Power. Era we bamusanga nga maze okuwangula akalulu ke DP yamumma akalulu nga balina entalo zaabwe bamumma kaadi nga balina entalo zaabwe Nobert Mao waliwo DP Gudu ne Bad DP nga ziri biri. FDC yali ntuufu okumumma akalulu kubanga yalinamu candidate kyetaakola kubala nti ku candidate waffe ne Kyagulanyi anasinga era senga FDC yakola ekyamagezi kyana ndowooza nekwata Kyagulanyi n'emuwa kaadi ne chika
najjanga candidate waayo n'ashayininga baali badde bamuleesenga wa FDC. Njagala tugeraageranye Mpuuga gy'avudde n'eno gy'alaze. Nze ngamba nti gy'avudde bamuwonye. Gy'alaze emivuyo myereere era gye gibaayo bulijjo. Benkugambye beebo bwe twajja kankuwa emivuyo egibadde mu baana. Omusajja gwe. Emivuyo egibadde mu baana abo. Tusooke tugende mu Nuupu. Lwaki ogamba nti bamuwonye? Omuntu we batuukira okubanga bamuwa ne bamuwa kaadi leader of opposition vice president wa Buganda lwaki ogamba nti era nawe ne bamugoba bamuwa leader Mpuuga bamusanga amaze mu parliament emyaka egiwera 10. Kyagulanyi agenda okuyingira mu parliament nga Mpuuga yakamalamu emyaka 7. Ng'aba DP ekibiina kye yakiikirirako n'abalala bonna nga tebamulaba nga yadde omuwa chairman bwero Siwano mu parliament. Kyagulanyi bwe yamulaba n'amulabamu amaanyi n'agamba nti omusajja bwadda nja kumulonda era olwadda yali zisinga force yonna eyali emugamba okulonda Nambeshe nti kubanga bona alonda Mpuuga era ekibiina kyabwe kifudde ky'Abaganda nga be Buganda biki ebyo n'agaana n'alonda Mpuuga gwawuliddemu era nga ddala Mpuuga gwalonze yoyo bwamulonda n'amuteeka waali ekifo omanyi omuwa butwali n'emmere ye tabula gwatta omuwa butwa n'alengera Mpuuga n'amukookonya Mpuuga n'alowooza nti bamuwa mmere katono nnyo era okukakana ng'akafiiridde obuzibu bwa Mpuuga nga vice president wa Buganda kakyali leka kutukywayiriza suspended no bamususpendinga ekifo kikalu ofuna bulungi era ekifo kikalu linde saawa yonna bagenda kiwanze anti uliriza general secretary wammwe Lubongoya yali akola mu State House nga chief of staff okiriziganya nange okuva Lubongoya yajje eno mu NUP n'ava mu State House ekifo kye tebalona nga chief of staff wabula deputy we akola wabula deputy we yakolanga acting ongambye nti oli musajja lindako katono ntala mpola nze nga nkuwuliriza anti negoza dda kubira engoma n'okola ki omanyi bwe luggwayo n'amakulu gaalwo engero obanga ozigera zigere ng'omanyi bwe ziggwayo n'amakulu gaalwo sooka ombuulire luggwayo lutya negoza dda kubira engoma n'osituka luggwayo lutya tugambe abantu ekigenda mu maaso tuleme kuwuddisa abantu lindako nze manye ebyange bwe mbambye ate bwe ntuuka mu Luganda awo mba naddala omulangira nga mpabya olugero olwo luggwayo lutya kubanga omuntu ojja okugamba nti agali awamu ge galuma ennyama si bwe luggwayo abagamba nti ow'amalibu aba akiina wangereka kati na luno gwe lwogamba nti negwozadde akuba engoma no agikuba by the way tekigamba na ngoma negwozadde agikuba nozina lwe lugero naye luggwayo lutya toddangamu okugera olugero olwo luko era lugero lubi oli mulangira engero tebazigera bwe batyo so nze kyenjagala okukulaga nti sooka omala ekyo badde ogamba kubanga ogambye nti nkuwulirize takyakijjukira kale no saasira nze gwosimba ebibuuzo nga mbyanukula buli kiseera mulangira saasira nze no kola booti kiriwo ekiti obuzibu bwa Mpuuga ne Bobi Wine buliwa mbadde nkulaga bwe nti ogambye kankujukize wobadde ogambye nti Lubongoya yali mu State House ng'akola ne bamugjayo kifo kye tebakituukira tebakizangamu mulala era ng'olinganga ategeeza nti neri mu State House akyakolayo ekyo si kyenjogedde nze kati kyentegedde nsinzidde ku kikyo ky'ogambye nti era ekifo tebannakituuza mu muntu yenna bagenda kukikuwa ekigambo kiba kikyo nga tonnakyogera bw'omala okyogera nze akiwulidde mba neddembo kitaputanga bwe nkitegedde kati obadde weewola ku bigambo byange ku bigambo kati nze bwe nkitegedde bwe ntyo nga bugambe tuli musajja mukatuliki njagala kukujjukiza Yezu Kristo ng'amaze okuddayo mu ggulu ku lunaku lwa sensiyo abayigirizwa bwe n'abagoberezi be waawalukayo omusajja nga bamuyita Sawulo n'abayigganya n'abacyoccanya n'abakuba n'abatta n'abagira ki bo ne basaba busabi Katonda waabwe
Katonda n'amusinkana mu kkubo yali agenda kuttaba eyo n'akyuka. Sawulo bwe yakyuka yafuuka Pawulo. Bayibuli terina weetugambira nti ekifo kya Pawulo baakironderamu omuntu omulala sayidi eri. Era ekifo kya Pawulo batakironderamu muntu mulala. Bwe yadde eno mu Bayibuli yaffe mu ndagaano empya ebintu bye tusinga okusoma mu ekereziya ku lunaku lw'Essande Pawulo yabitubuulira era yabiwandiika. Kale oba Lubongo yali eri oba nange nali wa NRM. Emyaka mingi nagivaamu 2023. Anabe ku kadi ya Nuupu. Ate kati gw'omulangira oli memba wa Nuupu. Ate okukakasa abantu kozi naawe oyinza okuba okyaliyo. Nga ndi mu NRM kyokka ate naawe. No. Wabula bwe mba ndi mu NRM nga nze njogerera ebyo. Ate NRM erina memba omulungi. Kiri bwe kiti. Agiwaana. Kiri bwe kiti. Buli wabeerawo okusoowagana wakati w'abantu abakulu oba abakulaŋŋanye wabeerawo ebintu bisatu ebibeera biremeddwa okuteekebwa mu nkola. Kinaki? Okwogerezeganya, okusonyiwagana n'okwerekereza. N'ogamba nti ku lw'obulungi bwa kino kankole ki? Kankyerekereze. Ojja gamba nti Mpuuga mu Nuupu bamuwonye naye nga naye abadde alina ettaffaali lyagigattako. Nze sirowooza nti Mpuuga alina ettaffaali lyabadde agatta ku Nuupu. Wabula ffe ng'abo mu Buganda abatunuulira omuntu waffe ng'alinnya ku muti waggulu n'omuguwa ng'agenda okwetuga ng'ate ayina abaana baalabirira ayina mu mbeera olusigamba nti baana be naye ŋŋamba mu byobufuzi ng'alina abantu ababadde bamufunako nti ebyobufuzi bya Buganda ng'omusajja yali emmengo nga musajja wa Kabaka tumusuubira okuba n'ebintu bingi nnyo ate muyivu byali badde ayongera ku ekyo. Omulimu gwe ng'alina Kyagulanyi gwali badde gwa kuzimba Kyagulanyi amutuuse we tumwagala kubanga ekyamazima Mpuuga mu byonna ayina experience n'ebirala okwali badde okusinga Kyagulanyi. Naye obukulembeze buva eri Katonda. Katonda abukussaako na mukisa gwe. Omukisa ogwo teyaguwa Mpuuga. Omukisa ogwo guli na Bobi Wine. Bwe guba ne Bobi Wine regardless of Bobi Wine gyali na kina ebirala byonna. Njagala twawulegana amanya njagala twawule Bobi Wine ne Kyagulanyi. Era mbawulira ddala bulungi nnyo Mpuuga ne Kyagulanyi. Kati amaanyi gonna ge tugenda okuteeka ge twali badde tutawunga nze Mpuuga gaali badde ga kuzimba Kyagulanyi tumufuule president omulungi tumufuule ekyo kye twagala. Naye obuzibu bwa Mpuuga bwali ki? Yayagala kukozesa Kyagulanyi ng'eddaala ate yafuuke president. Ekyo kyogedde ebbanga ddene kituyambye olwaleero aba DP Block bakituukiriza ye candidate waabwe 2026. Naye olowooza engeri gye mwasuspendingamu Mpuuga yali esaanidde? Wali oyagala tumususpendinge tutya? Ekibiina ekyo nsuubira nti mulimu abantu abakulu abasaana okwebuzibwako. Naye ekiwandiiko ekyafuluma kiraga nti omukulu ye principal nanyini kibiina kiyamaani wakyo kwegaye buli kimu era ku kiwandiiko kikwaliko nti oyogeredde ddala ng'omuntu ayagala okubiya bw'ayogera. Bw'oyogera ekirungi ye anoonyaawo kabi k'oyogeddemu. Mpuuga Bobi Wine yannyonnyola bulungi ebigambo byate misana ttuku. Mpuuga nga bamaze otegeera ebizibu bye baamuyita. Ekisooka obwa leader of opposition buba mu kisanja kya parliament bulinamu ebisanja bimeka? 2. Nti okola emyaka 2 n'ekitundu. Bw'otusanyusa ffe ababukuwadde tukwongera. Bwe tuba tetukusanyusizza okomaawo ne tuleeta omuki omulala. Ekisanja kya Mpuuga kyaggwako. Obuvunaanyizibwa bwali bwa Kyagulanyi okulaba oba Mpuuga amusanyusizza oba tamusanyusizza n'amwongera. Tegwandibadde musango era kyali badde kitaawo mpalana nga Kyagulanyi agambye nti tonsanyusizza kanteekeyo omulala. Ekyokubiri mwamusuubiza akabaga lwaki temwakakola? Akabaga kaaki? Otandise okutuwaayiriza. Nga muli mu kulaga luupu omupya omufuna bulungi mwagamba nti Kyagulanyi nti Mpuuga wuliriza ebigambo by'omukulembeze wa NUP yagamba Mpuuga akoze bulungi era talina kyayinza kukola kumwebaza wabula yenna aba n'amusanze eyo amukole ki amumwebalize era bagenda kumusiibula mu nsiibulo ennungi bamutegekereyo n'akaki n'akabaga. Kakati awo nakugambye era Mpuuga n'avaayo n'agamba nti gwe mwasuubiza akabaga ate mwamukasukira nkonyo. Obuuza ebibuuzo njagala nnyo owulirize nga mbiddamu. Akabaga ako bwe Kyagulanyi bwe yali akakola ng'akogeddeko nga bw'oyogedde yagamba nti tugenda kakola mu mwezi gwa Juuni nga katuli mu Desemba.
akabaga tusobola nokakola mu 2023 mugumu era kajja kuba kabaga akebaza Mpuuga byatukolera nga leader of opposition oba Museveni yalwana olutale emyaka 4 mabega akyayina basasula nakati myaka 4 fabatana bana kuweza mwaka buchanga tugoba Mpuuga mwali mulinda kutuka mu kulembeze era bwe tunabutuka mutujja mukolera akabaga n'okumwebaza tumwebaze nnyo akabaga tetwawa ukiseera sebo tutupapya gwerinda fe tuli mu budde bwaffe no omusajja agamba mwamusuubiza akabaga n'emifo ky'akabaga mwamukasukira nkonyogo ekyo kukuba enkonyogo kirala tekite Mpuuga takyalina kulevo yawo era n'agwekolera ne mugana n'okgendayo kati ate yali fe twamusuubiza akabaga kaffe akalinda agumiikirize abakristu gwoli musajja mukatuliki waŋŋambye dda Yesu bwe yali agenda yasituka nga awanise obugalo bubiri bwati n'abagamba nti nja kudda mangu emyaka 2022 bakyamulinda tebayombanga naye tibakyokomawo kati nawe leka tuyombesa lwakabaga tujja kakola kale tugenda kubanga tugenda mukuwummulamu ate tubenga tukomawo atulabyeko wamaze ye yetuze ebyo biwedde banange mbebaziza nnyo ababadde bampuliriza ababadde bangoberera naye nkugamba muleke kufaanana n'omupulizenti olwaleero afaananye bulala bye sitegedde njagala bw'owuliriza alindako katono nnyo alindako sebo biki byenfaananye nyambadde bbulaaka pinki sawa yange ya $2 biki byenfaananye atuuse okundowoozesa nti zino kala zayambadde za yero naye nga ye mukubiriza wange nembuuza ate wansi byayagala okutegeera kati nebya Tamale mirundi ndi mutabani wa Tamale mirundi obanze mutabani w'omutuufu kale sebula abatulaba banono balangira era ffe abakopi kopokopo bwe tuba twogera n'abalangira sebo mutusonyiwe omulangira njogera naye mu mpolampola lwakuba nabo batusemberera nnyo luli mwabeeranga mu mbiri zammwe nga temujja naffe eno era nga anti kati kivula kyo tuba tubayisaamu eggaali ndi kabaka yagendanga ku biiki yagendangayo naye lwakubanga era kyovolanga tugamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka kale naye nkwebaza njagala buli owuliza ebigambo byange ebisinga obungi biba byange londamu ekyo kyokka ekinaakugasa faanana enjuki egenda awakyafu nejjawo akalungi nekakolamu ekyomugaso gye kali nawe mu bigambo byange londamu akalungi akatono ennyo kakugase leka kufaanana nsowera egenda awakyafu yo nejjayo obukyafu ng'ate ne bwegenda awalungi era ekyafuwazaawo tetugenda kubeera nga tusukako waneeno agange nze omulangira Yozefu Kiyimba mbaagaliza bye munjagaliza Ssaabasajja Kabaka wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda mwiraba Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima